eyaleero bagiyise okulya n'okukomba essowaani mu MK movement. Naye ndowooza tugitandike na mu digido kubanga wano we tulaga tugenda kufa. Tyomuukama akole eggwanga eddungi mu bupya, Sodomu ne Ggomola we byazikirira, obanga omulembe gwa Nuuwa abaali basomye ye yalekawo ebitonde ebyamusanyusa, wate tuli eggula ngeri ki Mungu amatire, tino twenenya okubba ebyali mu lugo, ze kati ndulindirira ng'embaga waka, kuba ddala natambulako seebuzaabuza, wadde kaakati naleka n'enzira awaka, ne mbalirwako mpozi mbantu balamu, kaakati ebiriddirira Mungu yamanyi, oba ddala ndi wakuwona oba omu ku bafu, saaba n'abalinziiko obutakerewa, kubanga nange kwafudde bwe ntyo bwe nkola. Sinnawulira nkenyera ndi awo mulamu, naye obukakafu sirina obanga bwe guli, naawe ayimiridde awo mmanyi bwe guli, lwakuba okaza amaaso limba muzibe, weekebera emabega g'okkabba, egenda ekkirira mu nkokola mpola. Ate yo empale ya Muhoozi eraga yekiwata giwagise ekkoba. Kitalo nnyo bafu bannange, noonyereza ennyo omulamu abuze. Kale basajja bannange, mweveemu tulyenga ku nkoko, asiima okolerera ni ggwe, kuzofunya olyangako ku nkoko. Wabitegedde ebya Mwenda yakubye omusajja essasi ku nnyuma ye Soroti. Tongwa yeekolera gegange. Musiibye mutyo bamusuze mutyo okusinziira ku budde n'enzimu muli mukulabira akatambi kana alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi. Nnyongera okubajjukiza togamwe gwa kunnyambako okuntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakukunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta. Olunaku olw'eggulo Daily Monitor yafulumizza eggulire erigamba nti omusajja bamusiyagidde Soroti ku laale ya MK. Bwe njogera MK mbeera ntegeeza Muhoozi Kainerugaba ali mu kutalaaga Uganda okugezaako okukakasa ensi nti nange nsobola okufuuka omukulembeze w'eggwanga, era nga gye buvuddeko yabadde mu bitundu bya Eastern Uganda, nga mu Eastern Uganda ye wasangibwa n'ekitundu ky'e Soroti gye baasiyagidde omwana. Singa ebigambo bino ffe tubadde tubyogedde nga nze nsoose okubyogera, mwaligambye obwana bulina propaganda, obwana bukonjera, enjala buli weebuluma nga butandika okukonjera abantu, buli webubula ebyokukola nga bukwata essimu nga butandika okukonjera abantu, ye maama we bufuna data ne bufuna obusimu nga butandika okukonjera abantu. Nange nina ekibuuzo, ne Daily Monitor enjala ye yabadde egiruma okuwandiika eggulire eryo? Yabuliddwa byakukola okuwandiika eggulire eryo? Yabadde na data okuwandiika eggulire eryo? Yabadde talina byakukola okuwandiika eggulire eryo? Kya mukisa mulungi tinzize kukaatiriza ekyayogeddwa Daily Monitor, ate nga Daily Monitor tetera kulimba, naye nga kyemulina okumanya nti Muhoozi yakwata ejjinja lirimu ng'ayagala ddikubisa ebinyonyi bibiri. Ekinyonyi ekisooka kyakulaga bantu nti nange nnina abantu, nange nsobola okusikira kitange, nange nsobola okuba omukulembeze w'eggwanga. Ejjinja eryokubiri lya muloga ayina emmere ye tabulwako gwatta, nti mu maaso ezo ze bakuŋŋaanyizza nga baabasasudde batandika ottazaama mpola mpola, ne beetegerezaamu omusajja eyakula ekikolo ng'ekyayitongwa, ne batazaamu omusajja eyakula obulungi nga nze Itongwa. Kabeejumbira n'agamba nti mundeetere oyo nze gwe nsiimye. Kaakati oli bagenda omugamba nti omu ku batambula n'omukulu akwetaaga oba omukulu yennyini akwetaaga, ye alowooza nti asiimye musiima agenda mumuwa ssente oba agenda mumugatta mu ttiimu ye, kuba nkumbe omukulu amwegombye ayagala mumutulisa sasi ku nnyuma, ayagala kulya na kukomba sowaani. Bobi Wine tetugenda kumukkiriza kujja kukulembera Uganda. Agenda mu bazungu ayagala kuleeta bisiyaga, apromotinga ebisiyaga. Bwe walabyeko ye mwana, tutambule ne Museveni. Ye Museveni tayagala bisiyaga, ye Museveni takola bwati ne bwati, kyokka ate ne MK yayogedde ku bisiyaga, ye MK yakoze bwati. Olubugingo yabyogera n'abamutembeeta, oba abatembeeta kigavumenti kino ekifuna abatembeeta omutamiivu w'eggwanga, nga bagamba nti Bobi Wine buli lwagenda mu bazungu aba asagula bisiyaga. Bobi Wine buli lwatambula mu bazungu aba agenda mu bisiyaga, aba agenda kuleeta bisiyaga. Era ne bamusika nga bagamba nti bwe tunaleeta Bobi Wine mu buyinza, omusiyaga agenda kwefuga Uganda oba omusiyazi. Ebisiyaga ndowooza bibaddewo okumala akabanga. Bobi Wine wa myaka 2 bye bibaddewo. Ekibuuzo kiri kimu kati, ani yabireeta?
kubanga bwe kiba nti omukulembeze w'eggwanga yasalawo b'eggwanga munda mubaamu ebisiyaga kakati ebiriwo nga ne Bobi Wine already tannatuula mu ntebe ya ggwanga ani eyabireeta Aloysius Bugingo leero omusota guli mu ntamu bwe tugukuba entamu eyonooneka kyokka ate bwe tugulekamu tewaba kulya ffenna tukimanyidde ddala bulungi nti Andrew Mwenda y'omu ku balwanirizi b'eddembe ly'abasiyazi kyokka nga Andrew Mwenda yennyini ye mwogezi w'ekisinde kya MK abange ani yalidde omwana essoroti ebisiyaga ani yalidde omusajja essoroti ebisiyaga Bugingo bw'obeera ng'oli musumba ng'okakasiza ddala kituufu nti oli musumba ng'era olwanyisa bisiyaga nga basajja banno nga bakakayanja obatyobodde kyokka nga balina abaana mu maaso g'abakyala baabwe nga His Excellency Bobi Wine alina omukyala n'abaana omutyobodde kyokka ate olunaku olwaleero bulijjo kyovuma bakayanja nga tokirinaako na bukakafu n'obasaba bajje balage ensi nti si basiyazi n'otuka okwesiba ku Bobi yogera ku bisiyaga olunaku olwaleero nga ggwe omulwanyisa w'ebisiyaga omulungi gwe tulina omusota guli mu nnyumba oba guli mu ntamu tukakase oba osobola okugukuba kale wakiri tuleme okulya entamu eyonooneke tukakase oba osobola okugukuba Mwenda newe wayogeranga ku bisiyaga nga yaddukirawo amangu mu kkooti nga yambadde ebistokisi ebiriko bizino ku kala z'abasiyazi tekigenda kusoboka kyokka ye mwogezi ow'ekisinde ekya MK kyokka kulaale yaabwe baaliiriddewo omusajja ebisiyaga tubuuza ani yalidde omusajja ebisiyaga era ddala we muliiridde ebisiyaga nga mukyali batabani bakabeejumbira singa mufuukamu bakabeejumbira bisiyaga si anaabeera baana baliwo mu Uganda ebisiyaga si anaabeera baana baliwo mu Uganda Mwenda bw'aba ali ebisiyaga Omuganda agamba mbuulira gw'oyita naye nkubuulira emizeejo n'empisa zo mbuulira gw'oyita naye nkubuulira emizeejo n'empisa zo bw'aba Muhoozi Kainerugaba yasalawo kulonda Mwenda ng'omwogezi w'ekisinde kye gwakimanyidde ddala nti musiyazi gwe nkakasa nti ye si musiyazi oba tayagala promotinga bisiyaga singa aba atudde mu ntebe eyo bw'abanga omwogezi w'ekisinde ky'omusiyazi ng'omumanyidde ddala nkakasa nti toyagala kulemesa Bobi Wine ayagala okutereeza Uganda ayagala okufuula Uganda ensi eya culture ensi ey'eddiini gojje otambuza agenda y'omuzungu ey'okulya ebisiyaga y'ensonga lwaki ne gwe waleese ng'omwogezi w'ekisinde kyo musiyazi mbuulira gw'oyita naye nkubuulira emizeejo ndowooza mutegedde enkolokolo okusibuka ebisiyaga mu Uganda era ndowooza mutegedde nti omuntu olaba ali ebisiyaga n'akomba n'engalo ng'akyali mutabani wa kabeejumbira olwo bw'alifuuka kabeejumbira himself ebisiyaga tebigenda ttongozebwa bifuuke na muze mulungi kyokka eyeeyita activist mu kulwanyisa ebisiyaga nga si mukyamu Bugingo nga si mukyamu lwakuba ye alina by'anoonya buli wakwata akazindaalo ng'apiininga bakayanja ba Bobi Wine bani muveeyo mwogere ku bisiyaga kayanja oli musiyazi naye Bobi Wine yagala kuleeta basiyazi olunaku olwaleero asirise agadadde alinga ng'obwerere bw'omuto asirisa agadadde ojja nti tewali kiriwo Bugingo ne kino kyogereko omusumba waffe omulungi omusumba waffe omulungi gwe twagala ennyo ne kino jangu okyogereko ekyessasi ku nnyuma ekyakoleddwa ku muvubuka essoloti nga ttiimu yo b'ekisinde kyammwe gyekiri nga kiri mu kutalaaga nakyo jangu okyogereko munnanga ate gwe Katonda gwe yawa omumwa ogwogera ku buli kyosanze nakyo jangu okyogereko mbuulira gw'oyita naye nkubuulira emizeejo bw'aba Mwenda atambula na Muhoozi nga ate ye Muhoozi atambula naawe mwenna sasi ku nnyuma kulya nakukomba sowaani
Bobi Wine bw'anaafuga Uganda agenda kuleeta ebisiyaga abasiyazi bagenda kwegirisiza mu Uganda ebisiyaga bigenda kwegirisa ng'ekigotte ndola mu Uganda annange mbakowoola mujje tulwanyisa ebisiyaga bannange mbayita mujje tulwanyisa ebisiyaga. Bobi Wine tannatuula bino ebyabadde Soroti. Bobi Wine yabaddeyo. Bobi Wine ye president wa Uganda yalayira. Ye yatudde entebe bw'aba nti ebisiyaga biditaminingibwa mu kulembeza atudde the incumbent one. Then who is responsible? Kube balidde ebisiyaga e Soroti. That is the question. Who is responsible? Kube balidde ebisiyaga e Soroti. Abali responsible beba babadde Soroti abakoze laale ate era beba batudde mu buyinza. Ye buvuddeko nabagamba tewali kisibye bisiyaga mu Uganda ng'abantu bano babiri wammanga ababyogerako mu ngeri zonna either mu kubirwanyisa oba mu kubirwanirira be basibye ebisiyaga mu Uganda. Nze kennyini yeekolera itongwa navayo ne mbagamba nti ewaka waffe gye twakulira tetwatuuzaako ku meeting bakadde baffe tebaatuuzaako ku meeting ne batugamba bwe mulikola amawemukira n'ono gwe yeekolera ne weegadanga ku mwannyoko Nassozi ngenda batemako omutwe era tebaateekawo na penalty gye banaawa muntu alidde eyeegadanze ku mwannyina n'amufunisa oba olubuto. Tebyaliwo kubanga ekitakkirizibwa awaka tekibeera discussion. Bano abafuula ebisiyaga discussion mu Uganda be basinze obipromotinga. Kubanga yo omuzungu yakiraba nti culture ya Uganda tojja kujja ogambe nti ebisiyaga birungi. Naye okubiteeka mu matu g'abantu teekawo baba basaalirwa Asumaani, teekawo Babujingo ababirwanyisa. Naye mu kubirwanyisa nga babyogerako buli lwe babeera basayininga out bateekemu ekigambo ekigamba balina ssente nnyingi nnyo mbagagga nnyo naye nga jjukira abantu bayogereramu ebigambo ebyo baavu ate nga ggwe omwavu waliyo omusajja munne eyakwanye kati ono akugambye balina ssente nnyingi nnyo. Obwavu bukuluma ekivaamu ng'ofuna endowooza ey'okubiri ng'ekintu ekyo kiteeka mu bwongo okukkakkana ng'okoze ensobi. Waliwo omuyimbi bamuyita Sava Karim. Sava Karim yakola oluyimba baluyita engoma yange oba eggaba ku mazzi. Ani atannajja nsubu ebirungi walaalaala engoma ngikonye. Kakati kasita yateekamu ekigambo nti bino nnyimbe by'abakulu mwedigidire naye mmwe abaana abato mulindeko ebyammwe enfumba ne mmanya ayonoonya abaana b'eggwanga. Sabika ebigambo byo nga tolaze baana bato nti bino bye ŋŋenda okuyimbako si byammwe kubanga omwana omuto ky'omugaana afunamu endowooza n'agamba baŋŋaanye kyaki lwaki bakiŋŋaanye njagala okeere ku makya ggwe mukulu munnange funa kafirimuko tokateekangako ekigambo nga kali empute owandiikeko nti BM naye nga kasiddako kali empute ogambe abaana tewabakwata ku siddi eno. Siddi eyo funa ekintu ky'ogirekako kitono nnyo bwe kiti kw'onaagirambira okumanya oba bagikutteko oba tebagikutteeko. Bw'onadda awaka ng'abaana abo tebajjeeyo siddi kugiteeka mu ddeeka kulaba kiriko nkuba emiggo oba nsalaako omutwe nsinze mukono ojjanga n'ogutema nti omwana omuto buli lw'omugaana ekintu yeeyongera kubuuza lwaki bakiŋŋaanye. Era Sava Kalimu yaga nti mulindeko ebyammwe enfumba yalinga agambye abaana atugoba ku kitubiwulirize byayimba so kyabuvunaanyizibwa. N'okola nga Lord Fred Sebatta eyayimba oluyimba nfisizaawo akadde mwene muyita ddole y'omwana nga lujjudde obuwemu naye ng'awemula bakulu ng'omwana omuto tasobola kukitegeera ate ng'omwana omuto era sitiiru teyalabuddwa nti wano vaawo kubanga omwana omuto bw'omulabula nti wano vaawo agamba bangoba ku kyanagoba ku nzu agamba tuli omulalu okuzzaayo ku mulamwa. Ne bano abayogera ku bisiyaga baleetera baana bammwe kulowooza ku bisiyaga. Ebisiyaga byaliwo emirembe n'emirembe. Ebisiyaga bibaddewo kubanga Katonda yazikiriza omulembe gwa Nuuwa miramba lwa bisiyaga ebyo byonna byaliyo. Ne tujja ku mirembe gyonna egy'obwakabaka bwa Buganda nga kuliko ebisiyaga.
ku mulembe omuchwa tolowooza nti tewaliwo bisiyaga mu Uganda. Ku mulembe omwanga tolowooza nti tewaliwo bisiyaga mu Uganda. Ku mulembe omuteesa tolowooza nti tewaliwo bisiyaga mu Uganda. Ne ku mirembe gino tolowooza nti tewaliwo bisiyaga mu Uganda. Naye gwe weebuuze lwaki ebisiyaga bifuuse nnyo discussion ku mulembe guno? Lwaki bifunye nnyo ettutumu ku mulembe gwe bagamba nti babirwanyisa? Gwe gye wakulira mwana gwe ali ku vidiyo eno oba mukyala gwe oba musajja gwe wakula owulidde ku kigambo bisiyaga. Mu community yammwe byalimu bingi nnyo. Oba gwe olowooza nti tebyaliwo mu Uganda, byaliwo naye wakula okiwulira. Naye gwe weebuuze lwaki ku mulembe guno mwe bagambira nti balwanyisa ebisiyaga lwe bikudde ejjembe. Nga n'abaana baffe bamaalu kikomeko itongo abaana abato ddala bamanyi ekigambo bisiyaga kye kitegeeza. Nga n'abaana bammwe bamanyi ekigambo bisiyaga kye kitegeeza. Omwana n'akula ng'ajja awulira ekigambo kisiyaga nga kimuvuumira mu bwongo. Omwana n'akula ng'ekigambo kisiyaga amanyi kye kitegeeza. Bw'akula ensi n'emunyigiriza olw'okuba alina ekigambo kye yakula awulira nti kisiyaga nga n'abo abeefuula nti bakirwanyisa basayininga out nga bagamba nti naye balina ssente nnyingi. Mbuulira omwana wo lw'anaasimattuka okulya ebisiyaga. Gwe weebuuze lwaki omulembe oguliko okulwanagana n'ebisiyaga gwe mulembe ogusinga okubaako abasiyasi, era gwe mulembe ebisiyaga kwe bisingidde okufuna erinnya. Waliwo abantu nga ye erinnya oba ekintu nga kyerinnya kiyina ddikolera mu bubi, ng'okugwa mu matu g'abantu kiyina kuyingizawo kibuli either ng'okivumirira oba ng'okiwaana. Naye ng'ekubalo kiri tosobola kiwaana kyogereko ng'okivumirira ogenda kuba okiwadde platform. Gwe weebuuze paalimenti y'eggwanga ku bannayuganda abafa enjala, eddagala etali mu malwaliro, enguudo ezitali nkole, siriimu akudde ejjembe, akafuba kakudde ejjembe, nga eyingiddemu ekintu kye bayita ebisiyaga. Eyo eba promotioni nga kyatandika ddi. Ssetteeserezo w'eggwanga okuva ku nsonga ezijuna bannayuganda awamu n'egenda etandike kuteesa ku bisiyaga. Terefayina emireere tugiyite radios mu lujungute essaawa eno discussion ezibaako bibeera bisiyaga. Kitegeeza omuntu yenna eyatandika discussion y'ebisiyaga si nsonga oba yali abikuba oba yali abiwaana, yali ali mu bipromotinga kubanga waliyo ekintu nga ky'okuyingira mu matu g'abantu oyina kireeta na kibuli. Nakolako ne Moses Sali Bebekulu oyo. Bebekulu ye muyimbi abaddewo eyeetunze naye nga teyeetundidde mu mawulire malungi. Enkya n'omuwulire wa Mama Roda yeefudde kale ekyezi simaya bugere bwa mbizzi nga tagiridde naye nga yagenzeyo kukola kavuyo amawulire gamukwate. Tafuddeeyo azongazi ye bamwogeddeko, tafuddeyo kye bamwogeddeko. Bebekulu y'omu n'alinnya ku mmeeza ya Nnaabagereka mu mwaka gwa 2023 eyo n'etambula. Bamulinda okwetonda. Yajja emmeeza gye ninnyako nga muyomba. Mumbuulire byammwe byali bitya nga temukambwe nnyo. Abantu bonna ne bata ekyana ekitalina mpisa, ekyana ekitalina mpisa, ekyana ekitalina mpisa. Ng'eno kiseka kyo busesi banjogeddeko. Tosiko walinze kye nnabadde mbaagaza. Sidda nnyo. Omwaka gwa 2016 Bebekulu y'omu n'agenda ku Spark TV nga yakagula siraba kintu side emu. Nkiraba side meka 2 bwe mba ngenda okwagala Zuwena ensooka n'entunuulira ebintu bibiri. Ekisooka mulungi muto, ekyokusatu anampomera. Abawulire gonna Bebekulu awe mudde, Bebekulu awe mudde. Nekidde ne kiseka yeko. Tubalina itane kireba tunywe mwano kasoda bagulyo kasoda nti ekibalo kyayisewo bulungi banjogerako banjogeddeko. Kakati Bebekulu alinyange ekintu kye bayita ebisiyaga. Bebekulu sali nsonyiwa sikutiyobodde ndese kyakulabirako. Nsonyiwa sikutiyobodde ndese kyakulabirako kubanga oli musajja mufumba alina n'abaana bwe ndeeta ekyokulabirako ng'ekyo nga simulaze nti kyakulabirako munanga ayinza ogamuweebudde mu maaso g'abaana be ate guba gunsinze. So Bebekulu sali nsobola omugerageranya ku kintu kye bayita ebisiyaga. Yeetunze mu ngeri embi azironga az'omwogeddeko. Ne bw'ojja ng'omuvuma azironga az'omwogeddeko kye kimukuumiddewo era amawulire amalungi alina matono okusinga ku mabi. Acha ne music we si mungi nnyo kusinga ku mawulire mabi gamukoledde erinnya by'ebisiyaga.
essaawa eno bifunye publicity mu ngeri embi n'oyo weekyabadde azabadde tabirowoozangako n'afuna omutima ogubirowoozako nti ebisiyaga byebiki ebisiyaga ate bagambye nti simanya oyitya alina ssente akuwa ssente nyi ala obwavu bunnuma zino neetika migugu kati nga oli nkulisi mubiru akusiiya Andrew Mwenda akusiiya ogaye enfaaki ndaba Andrew Mwenda atambula ne mutabani w'omukulu nange kaŋŋende mwegatteko wankube essasa emabega bwe batwe bapromotinze ebisiyaga abasajja abo babujingo type kakati mwami Yoweri Kaguta Museveni twawulirako nti waliwo penalties ezigenda okuweebwanga abasiyazi mu kulwanyisa ebisiyaga waliwo penalties ezigenda okuweebwanga abasiyazi waliwo ebibonerezo ebikakkali ku basiyazi omulina okusibwa amayisa mwami Yoweri Kaguta Museveni nannyini intelligence nannyini gavumenti ey'amaanyi ssebo taata omwagazi wa Uganda nannyini culture nannyini ddiini omuntu atayagala byesittaza mu Uganda omusota guli mu ntamu omusota guli mu ntamu kulaale y'omwana wo kwennyini kwe baaliridde ebisiyaga otandika ddi okunoonyereza tumusuubire ddi eruzira eyakubye omuntu essasi ku nnyuma kulaale y'omwana wo tubasuubire ddi mutandika ddi bakwano Museveni ebisiyaga wabiteekako omukono ffenna twakuba engalo weebazibwa buli muntu oli waddala nze oli waddala omusota guli mu ntamu tulageeko kyonoonyereza tulageeko nti ddala kituufu toyagala bisiyaga mu Uganda tulageeko nti abaana bano osobola okuba tubonerezaako bw'otababonereza kitegeeza oli omu ku bo abapromotinze ebisiyaga nga muyita mu kwefuula ababirwanyisa ate nga bwe guli nsooka okwebaza bakwano bange bwenna abanuupu abaataasa Mbaziira ttone mu kabenje ke yagwamu ne mulonda ebintu by'omwali ssente omuli byakozesa ate ne mubizza awatali kutoolako kintu kyonna buli lunaku nno baana mmwe mwongera okusiiga ekifaananyi nti ekyo kye batulowooza si kye tuli tekyo kye batulabanga abali ate si kye tuli tuli bantu banjawulo nnyo okusinga ku ekyo kye batulowooza batulabanga abahuligani batulabanga ababbi kyokka bo ne beerabanga abali simaati mwe mwazizaayo ebyuma bya Mbaziira ttone kyokka nga mwalonze bironde nga agudde ekkabenje Anita Mongi yabba amabaati Nabbanja yabba amabaati Kashayija yabba amabaati kuffe nabo ani huligani njagala tufunewo akatabo waka dictionary tunoonyeemu definition ya huligani olabo batugwa mu category eyo ojja kusangamu ba Museveni ba Mongi ba Mwenda ba Onogayani Muhoozi ba Kazungu ba Kasayija ba Nabbanja era wa NRM yenaddamu okuyitanga huligani gwa National Unity Platform mugambe singa nali huligani singa sikufaanana gwe mugambe singa nali huligani singa sikufaanana mwe mwabba amabaati g'abawejjere kyokka nga muli ku misaala muli bagagga meeru agakwata enseenene ge mwabba naye bano abaana abali obubi abatalina ke bayina basobodde okutaasa obulamu bw'omuntu ne bamuddisa n'ebintu bye ng'okumutaasa obutaasa obulamu bwe si kyekyokka ne bamanya nti zino gadgets zaakozesa okubaawo ng'omuntu ne bazimuddiza era Mbaziira ttone bambi musajja atu ne yeebaza mwasiiza ekifaananyi buli lunaku mwongera okusiga ekifaananyi nti ekyo kye batulowooza kye tuli si kye tuli tuli bantu balala nnyo ndowooza olunaku olwaleero omuvubuka gwe bagamba yatta radio gwe bayita Troy lwakomezebwawo mu kkooti okusaba apiiru oba okukola apiiru aweebwe ekisonyiwo kibazzaayo ku kiri kye nabagamba ani yatta radio si yali Troy baamuteekawo obuteesi baamusasula n'omusasula okwakitinga bw'atyo eyatta radio mutuufu ye Museveni era mulinde mu kaseera katono mulabe omuvubuka gwe bayita Troy oba tebagenda mumwejjeereza nze yeekolera itongwa nsiibudde